Omuduumizi wa UPDF Gen Muhoozi Kainerugaba yeetondedde Bannamawulire olw'ebikolwa eby'effujjo ebyabakolebwako mu kulonda kw'okujjuza ekifo ky'Omubaka wa Kawempe North n'ategeeza nti Waakubasisinkana abaddukanya mu mikutu gy'amawulire ku ne Bannamawulire okutema empenda butebe bayinza okukola emirimu gyabwe awatali kusika muguwa n'abasirikale. Kino kiddiridde Bannamawulire ab'enjawulo abaakubwa n'okutulugunyizibwa abakuumaddembe be baali bagenze okusika mawulire mu kulonda okw'e Kawempe North. Bankubye omusajja nkubye ninye n'amanyo gange muno bankubye batoni kumumwa. Kino kyaliza abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo ku lwokuna lw'owiiki wedde okulangirirako erimo n'okusiira ebitongole ebikuumaddembe okuli poliisi n'amagye ekikookolo olw'okulinnyirira eddembe lyabwe. Teri kuddamu kukavalinga mawulire gonna gakwata ku bitongole bikuumaddembe. Omubaka Gen Muhoozi Kainerugaba bw'atisse minisita Omuduumizi avunaanyizibwa ku nsonga z'abanaavuka Balaam Barugahara ku Media Center yeetondedde Bannamawulire abakuba n'okutuusibwako obuvune mu kalulu. Naye ku lwa gavumenti ne ku lwa mukama wange chairman wa PLU CDF tubeetondera Bannamawulire abafuna obuvune, abalwala, abayonoonerwako ebyabwe. Era tujja kukolera wamu ne minisita wa information oba ICT okulaba engeri gye tubabudaabudamu n'okuba supportinga mu recovery wamu ne mu rehabilitation okulaba nti muddamu okukola emirimu. Nga nnyongera ku ddoboozi lya CDF yagambye tewajja kuddamu kavuyo konna wakati w'abamawulire n'abasirikale. Gen Muhoozi agambye nti Bannamawulire bakwatidde nnyo gavumenti ya NRM mu myaka na gye yakamala mu buyinza ti era ekyokwatulugunya si kituufu n'ategeeza nti mu bbanga litasooka wiiki bbiri okuva kati waakusinkana bannannyini mikutu gy'amawulire abagasunsuta n'abakulembeze Bannamawulire okulaba ng'ensonga zonna zimalirizibwa mirembe. Ate tujja kuteekawo meeting nga ennungi enagatta bannyini mawulire ne Bannamawulire wamu n'ebitongole ebikuumaddembe. CDF meeting agiyise. Nsuubira nti mu wiiki ng'emu oba bbiri meeting ejja kutuula tusale amagezi tulabe engeri gye tusobola okutereezaamu omulimu kubanga abamawulire mwe bakalabalaba. Kyokka aliko okulabula kwayisizza. Naye n'asaba abamawulire bwe mulaba omusirikale ng'alwanagana n'abatemu abo babadde n'amayinja aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga 6 naye nga baziteese mu nsawo ogatta nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigatta wamu osobola okugyamu loole 6. So ne batandika okukuba amayinja abasirikale. Naye ate mufo ky'abamawulire okulaga abali mu kusuulira abasirikale amayinja badda ku basirikale kubanga kye kitunda nti abasirikale bakutte emiggo. Ate ne bagamba nti abasirikale badde bakutte emiggo ng'omusirikale alina radio call nga muguyita muggo. Ekintu ky'omulaba ekyo kya antena gye mwalabye radio call eyo antena. Olwa minisita Balaam ng'ayita ku mitimbagano akiikidde Pulezidenti Museveni olukuŋŋaana lwa Annual Planet Youth Conference 2023 lwateekeddwa mu ggwanga lya Iceland kwefuba okulwanyisa omuze okukozesa ebiragalalagala mu bavubuka. Pulezidenti alangidde olutalo ku bakulembeze abakozesa ebiragalalagala kona ababikukusa okubitwala mu mawanga amalala. So Pulezidenti agambye agenda kufiira ku banywi b'enjaga nti mu abanywa enjaga abakozesa akawunga abakozesa empiso abakozesa ebintu ebivaako byonna Mwami Museveni tagenda kubatira ku liiso. Ategeeza nti Uganda efubye okulwanyisa ebiragalalagala ng'eyita mu kusomesa abavubuka n'asaba abakulembeze b'amawanga amalala okumwegatta ku lutalo lwaliko okubirwanyisa. Era akubiriza abakulembeze abazungu kubanga ne bano abalala bonna beetabye mu lukiiko luno mu Iceland okuba nti tukolera wamu ng'amawanga okulaba ntumalawo abantu abasuubula enjaga abagijja mu mawanga amalala ne bagayita mu mawanga amalala. James Magala yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.